Ng'eggwanga Uganda liri mu keetaalako okukyaza abagenyi abavudde mu nsi ez'enjawulo abagenda okwetaba mu lukuŋŋaana olwa NAM Summit olugenda okuyindira ku Speak Resort e Munyonyo. Omusumba w'ekkanisa ya Christ the Rock James Mwesigwa alaze okutya ku bigenda okukubaganyizibwako ebirowoozo ng'agamba nti singa tebikwatibwa mu ngeri ya kisajja kikulu byandifuukira Uganda ekikolimo. Ono asinzidde mu kusinza kwakulembeddemu ettuntu lya leero kyokka asiimye abo abaawa eggwanga Uganda omukisa okutuuza olukuŋŋaana luno kyagamba nti kyakutumbula ebyenfuna by'eggwanga lino. It's financially beneficial to the economy. Mu byensimbi tuganyulwamu. It's going to market our country ensi yaffe egenda kubanga etundibwa in terms of tourism and other sectors. Mu ngeri y'obulambuzi weewaawo ne mu bintu ebirala. Investors may hopefully come after it. Asinzidde wano n'alaga okutya ku bimu ebigenda okuteesebwako omuli n'okussa envumbo ku ggwanga lya Katonda erya Isirayiri ng'agamba nti kino kikontana n'ebyawandiikibwa bya Katonda nga singa kikolebwa kyandikosa eggwanga lino. Kati ng'omukulembeze waffe lwagenda okubeera chairman ate bye bagenda era okuyisa ebintu ebirwana naani ne Isirayiri wane waffe. That is my pain. Ono akutidde abantu obuteerabira abo ababa babeereddewo mu biseera ebizibu kibayamba okwewala ebyo ebyatuuka ku Kabaka Yowaasi eyeerabira Yekoyaada yamukuza n'akkakana ku mwana we n'amutta kyagamba nti kibi. Yowaasi ogolola otya omukono ku mutabani wa Yekoyaada eyakulera people bw'obanga okyalina muzaddewo muwe priority musseemu ekitiibwa mwagale mwetowalize teweefula wa kitalo nti kati oli sophisticated oli mu kibuga kwegamba kubanga toyinawo bwa sophisticated bwawo gwe oyo yakusangulanga pupu. Amaliriza abalaga akabi akali mu kwerabira n'obwannantagambwako ng'agamba kino kisaanyizaawo nnyo obulamu bw'abantu n'obuwanguzi bw'abantu ne batabutuukako. Nze butaga nti nkukolimidde just okubanga mu mutima gwe awulira nti mwana gwe nakukola bulungi naye gwonsasudde buki bubi ekyo kisobola okuzingamya emirimu gyo ekyo kyokka nga teetaaga. By the way omuntu teetaaga kolima omuntu ebikolwa byo bisumulula omukisa oba bireeta ekikolimo. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku Rock TV agaleero.